byafaayo ebibi atayiga yabiddamu. Bino bivaamu ng'oli mulalu. Kuba n'omukulembeze anaagasa abantu n'akolera abantu bannaffe tebakyagala. Emberenge bweyimirira mu ddebu tetukalina. Gurupu ya Kyagulanyi nzeero ninja kugimalaho. Gurupu ya Museveni tujja kugimalaho. Byafaayo ebibi atayiga yabiddamu. Kale nkwaniriza webale nnyo webalire ddala oli otya muganda wange. We are back in action, tukomyewo nateera this time around Big Brother Zone. Said Big Brother Uganda. Big Brother Zone nkubuzaako oli otya osiibye otya bikututte bitya. Lwaleero tugenda kukitambuza mu mbeera ya style. Ngenda kubayitiranga mu bayinginiya, ngenda bayitiranga mu badokita, abantu ab'enjawulo, naye no tujja beeranga naye nnyo musajja wange. Tuli be Nakaseke ffenna. Of course sometimes tusinziirayo ne tuba bagita wozone. Luwero tulaya. Ekyali Luwero tulaya, ekyali wozone. Twamulabye omukulu gye yatambulidde bwe yavudde ekyankwanzi. Yatambuza bigere n'agenda ku bakulu eri n'ababuuzaako eŋŋoma. Yayise ekyemisana ne bookya n'emicomo. Era bw'ava ekyankwanzi yatambuza bigere trek paka ŋŋoma. Omusajja nga mulamu. Emikolo gye bagikomekerereza. Nga mulamu nnyo. Yajja amaanyi. Tuli mutya basebo ne banyabo. Good morning everyone. This is Big Bro Jamal. Subscribing negataako mu bulungi kubanga era tolina kyofiirwa. Of course mbebaza abawangadde nange nga tetulinaako content naye olwaleero ndowooza bana ebyobufuzi nabyesonyiye. Lino ebbanga lino lyonna mbadde ndi bali mu kumbudaabuda katanfe. Bino ebyobufuzi bya Uganda. Katanfe. Ebyobufuzi bya Uganda bigendamu olubivaamu genda mu rehab. Agakatonda. Bino bivaamu ng'oli mulalu. Oba tutegeerera ddala era nze neewuunya abasajja. Tuli ku Maples Garden naye osobola oyitirawo n'ofuna ekyokulya oba ekyokunywa. Tebagaba bya bwereere. Chairman, engineer, dalubuze ku bannayuganda. Nze nagambye ebyobufuzi nabivuddemu. Bannayuganda bannange abandaba balamusizzaako mwebale emirimu mwebale byonna. Mukuliko okulonda. Ffe twakuyitamu era twakulimu twakuli wakati. Toyina bingi bye twayiga mu kulonda. Oba ogenze mu ssomero. Era toyina olugero lw'okutegeeza abantu kiki kye bayita okulonda mu Uganda nga tebatulunyumirizza naye nga ffe bennyini twalulimu. N'olwekyo mbakulisaayo abaali mu kulonda, abaali mu kulondebwa, abaali mu kunoonya kampeyini ez'enjawulo, mwenna mbakulisaayo. Nga Buganda wange bwagambye tukomyewo ku Big Brother Zone ate tubeeko bye twogera nammwe ku lw'eggwanga lyaffe nga tulizimba mu byobufuzi, mu byenfuna, mu byobulamu ne mu mbeera z'abantu. Weewaawo bamuyita engineer Frederick Kakoza, chairman LC3 Nakaseke sub-county outgoing na Kyakasa Ng'ombe sub-county. Era olwaleero kisanja ekiwedde abadde yeesimbyewo LC5 Nakaseke. Olw'okuba ndi we Nakaseke nakugambye ebiseera ebisinga owa famire gw'osooka osoosowaza era bwe mubeera obubi nga muli bubi ate abafamire nga be basinga obubi kyokka ate ggwe n'ogenda ebweru ate n'otiitiibya ab'ebweru mu butuufu obeera oliko ekikutawaanya. So abantu bange ab'e Nakaseke mbaagala nnyo ne yingini abaagala nnyo. Sooka weebaza abantu bakuwa akalulu. Besides that byonna nga tunagenda wala sooka weebaza abantu bakuwa akalulu. Njagala okwebaza abantu b'e Nakaseke. Thank you so much for the votes gye mwampa, support gye mwampa, courage gye mwampa. Actually mmwe mwanzizaamu amaanyi. Bano bannaffe gye baagendera mu rehab okubaddaabiriza obwongo. Nze nafuna omukisa naddaabirizibwa bantu bange ab'e Nakaseke. So abantu bange mwebale nnyo 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 nnyini ddala okunzidaabiriza. Otherwise embeera teyali badde nnungi. Naye ebbanga lyonna lye tubaddeeyo
mumpadde obuwagizi, mumpadde amaanyi, mundaze nti kyendiko kozi gyendiko ddala ejja kubagasa. Newankubadde bannaffe ekyokukuba omukulembeze anaabagasa si kyekikulu, wabula nakitunuulira era nakitegeera nti baagala omukulembeze ow'ekibiina kye baagala kabe nga taagase bantu bo tebakifaako. Ogambe ki? Okuba n'omukulembeze anaagasa abantu n'akolera abantu, bannaffe tebakyagala, baagala omukulembeze anaagasa ekibiina. Piriyoni. Baagala mukulembeze anaagasa bantu. Baagala agasa kibiina. Oyogera ku balonzi, oyogera ku bannakibiina ekyo. Bannakibiina be twali tuvuganya nabo, kuba nze nafuna amasimu kuva mu bakulu nga bantegeeza nti akalulu kaveemu, ffe kye tusinga okwagala byonna byoyogera birungi era gwe suitable candidate. I can even mention you would be the best candidate, but you don't belong to our party. Twagala party okusinga bino byonna byogenda okukola. Ne mugamba ogambye eki? Titwagala party. If you don't cross to our party, we are going to throw all our weight. I can categorically quote that word. We are going to throw all our weight on you. Era baakikola. Ate nenkirabako. So abantu banga nakulabako mu electoral commission ya offices bwe balangirira nsonyi okuzza eyo kuba kati nze nakadde engulu ebintu byo naye kati ntandise ngenda nsika memories ezaaliwo nga boogambye bananga bamunyina abamu abali mu rehab betwali twesimbyewo nabo naye nze nga bwe nkugambye nange mbalina omusangawo n'atulika n'akaaba Mutama akakugumya ebintu by'obufuzi e Uganda bwe toyina kugumya nawangula ebuka wawangula bakulangirira nze nseka busesi kubanga nga bwe nkugambye nti ebintu bino byampa ekyokuyiga era nayigiramu bingi. Nategeera ekisoboka n'ekitasoboka mu Uganda, nategeera obuyinza wawe buli nakiki obuyinza kye busobola okukola mu Uganda mu buli sekita, si mu byakulonda byokka, buli wamu, oba mu byenjigiriza, oba mu kugaba emirimu, oba mu judiciary, oba mu defense, oba mu ki, obuyinza buyina influence okusinga ekintu ekirala kyonna. So nakiyiga. Kati bannaffe abali mu rehab muveeyo, muddeeyo mu bantu babaddaabirize, ffe abaabirabako twabirabako, omusajja n'akusuubiza tujja kukussaako amaanyi gaffe gonna, ne baleeta amaanyi gaabwe gonna ne kibeera ng'otunudde bw'oti. Wali obuuza wali ku Tale Center ng'obuuza buno yabijjeewa ng'okutte gwe nawe walinga oli agamba yawangula naye tebamulangirira. Wali okutte olupapula naye ng'olinga olina ebibyo. Nave ewaka nategeera ebikoleddwa oba ebiri mu kukolebwa mu lunaku lw'akalulu ke nalimu ku ssaawa 4 ez'okumakya nga abaana bange babasibidde ku poliisi eŋŋoma ne drone zange ezaali zitutte abakuuma akalulu. Jjukira abeeri nga tebasobola kukuuma akalulu bakugaa ffeno tusobola okukuwagira naye tesobola kuvaayo kuyimirirawo nti tukuuma akaluluko, leeta abakuuma. Kasita bamanya nti ate ndeesa abakuuma ne batandika kuyigga bena tutte okukuuma nga balinga abayigga abayeekera bakubuuza ozze eno okukola ki? Nzize kukuuma akalulu kaani kakakoozi. Olondera wa? Nnondera Kampala oba nnondera mu kifo bwe kiti. Eno ononyeeyo ki? Okutabira n'okuzibulanga obuddewo oba ogaana binnya drone. By ssaawa 4 bonna be nali nkutte ez'okumakya bonna baali bamaze okubazingako. Eyo gombolola ki? Ngoma Town Council, Ngoma Sub County, Kinoni, Kinyogoga, eyo mu North yonna, Nakaseke North yonna, part of Nakaseke Central, yeyawo Nakaseke Central, Wachato, Butalangu. Okulonda bye basalawo nti ku polling station musibe ewaaka. Gwate basipangawo obuguwa. Kusaawa bwezi 5 6 nga babujje okulonda kuwedde. Era bwe baali basoma results ezaasooka okusomebwa zaali za mu North. Nga n'ez'oku Nakaseke Town Council tezinnajja. Ng'ez'omu North zaatuuse bakooza bululu 2. Bakuwaayo 2. Awo bakuyama ne bakuwaayo 2. Ate bw'osaba DR form eriko obululu 2. Nti kale nga bwe mumpadde 2. DR form yange mugikole ki? Mugimpe tebagikuwa.
Erize zeyo tetwajjayo n'emu. Kyakuyiga ki kye tulina awo kati nga tuli ku experience yo awo bannabyabufuzi abali mu Nakaseke ne Uganda okutwaliza wamu? Ekyokuyiga nze kye nayiga era kye naalisabye gavumenti eddeyo bwe twali luli nga tulondera mu kibiina kimu bye byasooka kuno Tetulina multi-party system. babijjewo tebiina amakulu Multi-party system tekola. lwansonga terina wekugambira nti terina oli bwakugamba nti wano twagalawo wa kibiina kino era yajja okuwangula bw'oba oyagala gwe jangu mu kibiina kyaffe. Buli kaseera tugenda batutaganjula constitution. kitegeeza ategeka okulonda ayagala ekibiina kino kyekiba kikola ki kyekiba kiwangula. So bino ebyokutumalira ebiseera era kyekyantwala ku Tale Center nabuuza returning officer lwaki mutumalira ebiseera ne ssente nga tuteeka ssente mu kalulu nga ne mumanyi kyemugenda okulangira nti mugenda kulangira kyemwagala ne mubuuza by'osoma njagala ombulire by'osoma obijjeewa okulonda Engoma Town Council kwatandise saameka kukomye saameka nantunuulira bw'ati ng'akutte microphone ne mubuuza njagala ombuulire okulonda ekinyogoga we kubadde nga waddeyo wadde abantu 5 ku layini 5 nga ze ne basimba layini bantu aba njagala ombuulire polling station leta presiding officer abadde waatubuulire byonna nga byemubuuza omukazi atunudde ati bw'ati nemugaye obadde wano ng'odikiriyalinga results ezivudde ekapeka mu Industrial Park njagala ombuulire abalonzi ababeera mu Industrial Park abalonderayo babeerawa era bazzeeyo bameka because naliyo nasiibayo novayo saa musanvu nga tewali mulonzi no alinnyeeyo obululu bwagenda okujja okulangira nga buli mu 14 n'omusomi akooza 6 k'omu 507 polling station ziri mu kifo kimu bwe kiti nga bw'okiraba kino we tutudde basibawo buguwa oyo kati awo gundi awangudde ono bululu 8 ono 00 bwe kwe kulonda ne mubuuza by'olangira obimanyi nangamba nti Mr. Koza wali badde owandiikira commission Olwana gamba returning officer yali asoma oli nayo oli mu office ndi mu office bonna basirise nagamba Tale Center yonna ng'ebunidde bweti temuli awo yabeera commander yabeera commander ne polisi yaliwo ne mugamba singa mumanyi by'oli okusoma wano nti osoma fake kasasiro wali wadde totuulana mu ntebe eyo nagamba wali wadde owandiikira commission ne mugamba ekindeese wano okwogera bino is because sigenda genda waliwo wamawulire waliwo wamawulire oba yali wabukedde oba yali wakisamanyi ne mugamba ekindeese wano njogere kubanga sigenda kuloopa oba ne DRF gye ninako 00 ate tebagimpadde kati ntandikirewa ne mugamba naye kubulidde amazima ate eggwanga muli onoonyi. That is what I say. Ne mugamba nze nvuddewo ngenzi DPC najjaawo ebyayakaayakaawo with the causing any scene. Turning officer n'agamba why he was raising some concerns. Kale ndine ingini ya Frederick Kakoza oli ku Big Brother Zone nze Big Bro Jamal bingi bye tugenda tubadde abadde akyanyumiza abali mu rehab abadde akyayogera ku bantu naye byayogera mmwe muyinza oba mmwe temubye experiencingangako enze ng'omuntu nakyo experiencingako nizo basa agenda mu rehab ezino zenyine always zigendamu abayimbe n'abantu abalala bakozesa ebiragalalagala naye psychologically kino ekintu ky'ebyobufuzi kikutokyalinga kati waliwo omusajja yajja ate mulimu bannafa abantu bajja kati olire ejja kusoomoza kati zizindi zewateeka omukimanyi kino kati singa oyina kalina mwami ddala akugamba kugamba no kakati challenge eri mu kulonda nze kye nalaba kwe kuba nti tugenda mu kulonda okw'ebibiina ebingi naye nga mu butuufu bwakyo eri abategesi n'abatukulembera bonna bakimanyi nti tuli mu kalulu ka kibiina kitya ate naye ate nga bakkiriza opposition ne beesimba ekyo kugambye ekyo kyekisiikiriza ate bw'onaatandika awo n'ondeeta kwogera ku opposition ya Uganda ate topic mpanvu kubanga eriyo bano abagala tugende tukuba omukazi
waliwo olugero gaa tugende tukuba abakazi wadde ewaka yakuba bisenge ng'odda ku mukazi wo ng'okuba ogera ngo wagenze kati be bantu be bamu be tutambula nabo mu biki mu opposition muva wano nga mwogera kimu naye ng'ate ye kyemwogedde tagenda kukikola kati eyo nayo eriba topic endala kati tubadde mu kulonda nga naawe n'omwana omuto akiraba kwakulonda kwa kibiina kitya kimu nze nakirabako nkirinako obujulizi ewange enakase naye kati abaali e Kampala wano mwabiraba abaali mu bitundu Nansana abaali Gomba ba Geoffrey Rutaya babirabako bayiruda maani ali wali alinze bamulangirire agenda okuddamu okuwulira akazindaalo nga kalangirira Geoffrey Rutaya bamulangirira ne bamala ne bakyusa naye addambu azze kutereeza DRA fomu bagimugyako obujja nebalangiriramu omulala kati mwe ebintu abantu baagwa eddalu mu kalulu si lwakuba nti twali mu kalulu nga tuzze nti ffe balungi abateekeddwa okuwangula okitegeera twajja eri abantu twogere nabo twogere manifesto zaffe twabire bye tugenda okukola bagerageranye nga bwe bukyenkya ne batakuwa kalulu tonyiga because akalulu kalimu 2 3 4 naye olina okwogera ebinaamatiza ki abalonzi naye n'otuuka ekiseera ng'oyogedde ebimatiza abalonzi olina kuba esimu nagaa ne banaakulonda sijja kulangira olina akugaa nti oli musajja mulungi naye tubadde tulowooza ekisanja kino engeri gy'otali mu kibiina kyaffe akalulu kaveemu kubanga kyetusinga okwagala si kukola byogenda kukola nti kasitoba nga tobikoleramu NRM wakiri tusigazayo NRM nga oyita akole eyo yakingamba Profesa Mulamba nti twagala pate okusinga ebyo byogamba byogenda okukola birungi you have the best manifesto you are the suitable candidate but you don't belong to a party akugamba nga wa NRM nangamba nti nze bale ndowooza yingira pate yaffe ekisanja ekijja tukuwa omukusoweereze kuba kitukakasa nti oli musajja mulungi ekyo bw'onookigaana tugenda kukuteekako buli kazito konna nendowooza asaaga nenkalabako ng'ennaku z'omwezi 22 olinaga nti wano waliwo polling station ne muleetawo ba agent abaliwo abawo ne bagaa tewali kulonda nti waliwo polling station muba mubuuza motoka bwe muti munoonya polling station ng'eno basiba buguwa nga batandika kutiikinga bululu mugenda okudda nga okulonda kuwedde bazingako box bwe mwaze ne babagaa tewali kulonda that is what happened in Ngoma ate omukulu bwe yatambudde n'ava ekyankwanzi n'agamba kaŋŋendeko ku matwale gaffe ne mmanya nti nali nzanyira mu mbuga ya Salambwa tebagalawo omuntu wa opposition kubanga eri omukulu w'aba abeera awali amakaage awali faamu ze ekyo tekiriiko kubuuza era kati mbadde twayisa district yayisa ekitundu ekyo bakiwe district yakyo Ngoma ebeere na district singa kisoboka baali tuyambye ne bagabayo iyo ne bagiwa district tetutaddeyo kusaalimbirayo kubanga naye ebikolebwa eri oyogera ku Ngoma giwa district nga katundu katono nnyo bagenda kusalasala mu butundu bagenda ziri eggombola ndowooza 3 ne bwe kiba kyekinaatuwa emirembe ab'enakaseke ekitundu ekyo bakiwe district kironde 100 ku 100 nga kibiina kimu kuba ekyo bajja kikola emyaka 5 bweginaggwako bajja kuba n'opposition within themselves era bajja kuteekamu opposition naye nga yaabwe be bagyetereddemu naye ekyo tekyali waffe okakyali mu ggwanga wonna mu kulonda kwonna ku levo zonna naye kasira nakitegeera nti omusajja be yaŋŋamba nti bagenda kunteekako amaanyi gonna era ge bantaddeko ne ŋŋamba kakati awo kanzikakkane nze banziba obululu obukunuukiriza mu bifo nga 206 nga tebibaddeemu kulonda yes
206 polling stations. Naye nga polling station ezo zirina okubaamu olulonda. Zirina okuba mu kulonda naye nga tebalonze ne batiikinza obululu. Batiikinza Era obululu. kyogambye wali nti bakugambanga awo tewali polling station. Bwe muvuga ne mugenda Wano bo ne basibawo akaguwa. Ne batandika okutiikinga. Mugenda okudda nga bamaliriza batiikinga. Engineer, obuzibu buliwa? Awo obuzibu buliriddawo awo. Kyenkugambye nti ategeka akalulu ka kibiina kimu naye n'akugamba nti ebibiina byonna mukole eki mujje. Awo wali obuzibu bwokka. Walina okubaawo obuzibu nti awo ekireetera ekyo okubanga musooka okutuuka ne bagamba wano tewali polling station ate mutambula ne mugenda ne basiba akaguwa ne batiikinga. Where is the problem? The problem, I don't think nti abakulu tebagimanyi. Twali mu kulonda kuno okulonda kwonna kwali ku 48% turnout ey'abalonzi. Naye bwe twagenda ku kulonda kwa local government kulabika kwali nga 10%. Mu abalonda 22. Abalonda 22. Naye kwa 10% osanga nga ebifo ebimu abaddako mu kulonda okwaddako nga obululu obwavaayo bwali businga n'obwavaayo ku president. Gwe ne weebuuza abo abantu baavuddewa. Ekyokubiri kyeki kyenkugambye nti ategeka akalulu amanyi nti akalulu kalimu ekibiina kimu naye mwabagamba mujje tugende twetabemu nga mumulowooza mugenda mu kulonda kwa bibiina bingi. Akalulu kalimu ekibiina kitya n'abo abakikkiririzaamu. Waliwo abakikkiririzaamu mu kyo mwennyini, waliwo abakikkiririzaamu nga bali mu opposition. Otegedde bulungi? Nga bakikkiririzaamu nga opposition n'abakikkiririzaamu nga NRM kakati bwe beegatta kugenderako naffe abalowooza nti ebyogerwa bye bituufu nga tweyiwa nga tuyingira kalulu naye nga batandika okukola selection. Ogundi yabajja. Oyo gundi waffe tukola opposition nabo baabwe. So because they can't have a parliament which is full of one party. Of course balinayo abaabwe ekyo bakimanyi ne bennyini abaabwe bakimanyi tubalina mu opposition naye nga nabo bagamba mugende musikirize bali bakole ki bajje twetabe mu kintu ne tukitunuuliranga kyonna kulonda kuli multi party naye nakyo sense nga kulonda kwa kibiina kimu. Ekyo kye nagambye wali nga tutandika nti nze mu kulonda kuno nalina bye nayiga. Ebimu goyinza olowooza nti huyo omuntu ng'akinyumya n'ogamba oba lugero. Kati ekyo kyenkugambye nti twatuuka ku polling station ezimu ne batugamba siwe wano we balondera. Naye nga gundi etulaga wano nti kyabigulu. Nga musanze tewali wadde kabonero kalaga. Nga waliwo abantu ntwawo abambadde essaati za yero n'abalondesa abamu tebannajja. Era nga bolaba abantu abali guilty nga baba balina kye bapanga. Kati jjukira ffe tubalabudde. Tulina okuvuga kilomita 27 okutwala abakuuma akalulu ekyabigulu abagenda okukuuma ekinyogoga eri wansi simanyi bayitayo bati eyo kwegamba muli ku budde omusanga wano tebannaba kwetegeka namuga tusooke tuvuge tutwale ki tutwale abeeri kati wano we muvudde nga wennyini we wali polling station kati twabirabanga madda banna babasanga abakulu batudde bali awo bakola ki bali mu kutiikinga bululu ate misana tuku nga tewali kwekweka. That is politics. Big Brother Zone. Ndine engineer Kakooza. Lugalo lw'ebyobufuzi luwanvumu. Nze byange siribawa leero ndowooza ndiribawa maaso emyaka nga gitambudde. Otherwise nange nyina experience gye nayitamu. Naye ate ekyenjawulo ekya chairman balina level gye baaliko local government nti balonda mwe mwalonda after one week. Yeah, after parliament and president. Twalonda 15 Januari twalonda 15 Januari ate ffe batulonda 22 still January. That is 1 week. Yeah. So kitegeeza nti wakati bano ba opponent kala aba NRM opponent abalala mu bibiina ebirala
Do they complain? Oba they were like, nga chicha bulijjo. Was this in only Nakaseke oba kyaliwo ne wonna? Kyaliyo byaliyo wonna. Bw'olaba ekyali Nakaseke kikuwa direction era osobola n'okulowooza wadde nga tewaliyo n'omanya nti mu area eno kyali bwekiti okusinziira ekibiina ekiri mu buyinza iwa gye kirina strongholds zaakyo wonna gye kirina obuwagizi nga bw'amaanyi. Ekifo kye mwali mukyesimbyeku bameka? Babiri baalwana okusooka okunzigiramu nga tuli mu campaign ne bampaabira nti nakozesa emikono gy'abawagizi b'NRM nga babafoojinze bufoojinzi. Ne tugenda ewa Byabakama ne mbasimbirayo. Kwolwo Byabakama yannyimirirawo. Kwolwo yambeereramu. N'abagamba nedda omusajja talina musango. Era ne babeera nga ekyo kye batambuza twamugyamu. So abalonzi b'oku ground nga bamanyi baakugyamu. Buli bw'otuuka batugaa wavaamu nti mwendi ne nkuba campaign ne nzimala. Kati ne tugenda mu kalulu. Ne ndaba ekyali eŋŋoma eyo Nakaseke North, Nakaseke Central, ojje n'ewaffe mu Nakaseke South. Oyingira mu kalulu nga mu constituency, buli constituency gw'ovuganya naye akulya hedi obululu omutwalo mulamba. Gw'ovuganya naye gwe ng'olina onoonya akalulu akasooka nga ye alina mu box obululu omutwalo mulamba. Eyo yo reality. Already mu kutandika olulonda mu box eziri ku polling station already nga mulimu. Onoonya akalulu akasooka ye yafunye edda obululu omutwalo mulamba abufuna atya. Alina polling stations ze baamuteeramu nga teziriiko balonzi. Ziri kapeeka mu industrial park z'aba China. Era n'amanya gaazo ga China zing polling stations zing 5 polling stations ziri kyali bagenda kuzimbawo kizimbe ne bakobamu obuguwa butaano ezo polling stations 5. Buli polling station eri mbalonzi 8. Naye nga teri yadde omulema asulayo wadde alonderayo. In fact okuva ku gate ya industrial park okutuuka awali twali tulondera wagenda mu kilomita namba. Teri asulayo, teri alonderayo. Sikiwa nti waliyo n'asikaali kubanga ku gate wakuumibwa abasirikale ate asikaali munda akolayo. Teriyo muntu akola ki? Waliyo polling station. Waliwo abalonzi 142. Oyo gwe baziwa oyo amaze ofuna 200. N'ogenda esinga ku barracks waliyo polling stations 4. Ziriko abalonzi nabo bali mu 4,000. Ezo zironda candidate ogwo NRM. Obagattako wali akosika 8 zironda candidate NRM. Ekyo ku mateeka kola statistics olabe. Genda olabe baliwo candidate ow'ekibiina ekirala yafunawo obululu. Mu barracks ne mu industrial park. Kitegedde. Kati ate akalulu akafu akaloko government abantu baali bamaze okunyiiga nti Lutamaguzi bamubbye akalulu baani Bobi Wine bamubbye abantu bagati tugenda kuddayo kulonda. So abatono abataaninga batono nnyo. Kati abatono ennyo abataaninga apo be baabwe jjukira bo balina ne structures ku kyalo nti wano nga mutandika nga tebannakubba balinayo at least ana mu abameka mu abataano ku kyalo. Kati go strugglinzo wangudde ebyalo biki naye nga balinayo omuluwendo ogumu gwe bagenda okuleeta bakatemu. Kati kwe kulonda kwe twalimu. So njagala kutegeeza Bannayuganda okulonda buli omu we wali olina bwe wakulaba era olina bwe wakuyitamu. Naye ekintu kimu kye ngamba abantu baako kyakuyiga kyoyigira mu kulonda kwe wayitamu. Bw'oba tosobodde kuyigira mu kulonda kwe wayitamu mu kitundu kyamu then ojja sigala nga weetaba mu kulonda. Nga tumaliza ssentebe okulonda gavumenti ekugjawo. Is that what you mean? Niba ne Mwami Museveni n'amala atuwuliriza n'akugjawo nze aba nkoledde n'atuwuliriza n'akugjawo. Ogenda ku exercising otya eddembe lyo ligamba nti nze njagala kikugasa kyo ku exercising eddembe lyo nga terigenda kuweebwa. Mugaso ki gw'ofunamu? Soba kujjewo kuba nebonga nti laga eddembe lye ly'okulonda naye ng'ate ebigenda okuva mu kulonda tebirina ddembe. Sirina ddembe. Kati eryo eddembe lya mpewo. Ddembe lya mpewo muganda wange.
kisingirako ddala obutabaamu kulonda. Waliwo edda we balondanga ba DC nakati bwe balonda ba RDC. Wali owulira district ekayana nti RDC gwe mwatuwadde ffe tetumwagala. Wadde abantu baayo abawangalirayo. President alonda RDC, alonda kaawo, balonda abantu ne babateekayo. I think kyali badde bwe kityo ne mu bukulembeze. Engoma tulonzeeyo omubaka wa parliament yegundi. Munakaseke South tulonze omubaka wa president alonze omubaka gundi. Okusinga line eddembe eritayina eritayina impact. Kyali badde kirungi nnyo tulonde nga tuyina eddembe era kye kitutambuza ekiro n'emisana ne tukubaka kuyege. Kubanga eddembe lyaffe tulina okutimanyisa abantu naye ate tumaliriza nga amaanyi gaffe gafudde toge ne ssente. Kankubuulire abantu baavuwalidde mu bululu. Abantu tuli baavu. Kizibu okubanga wali mu kalulu nga toyina amabanja tosobola. Si lwakuba twewola kubanga twali tetuyina oba oli awo zituyisa mu kalulu. Naye n'eggwanga lina we lyewolera. Ne President Museveni n'abalala bonna abeesimba mu kalulu balina bafanda ab'enjawulo. Kaabe Mwami Kyagulanyi, kaabe President Museveni, kaabe Bamunyagwa, balina ababateekamu ssente. Aye atuuka n'agamba n'essente ziweddewo gundi tuwoleeyo oba tuweeyo. Ebyo mu byobufuzi bikola ki? Era n'okuwangulwa mu kalulu nze tekinnuma bwe tuba tutudde nga Mwami Kalyesuubula tugenze mu kalulu owangudde ddala ompangudde bulungi nenzija nenkuyozaayoza nti butuufu wansinze era ne manya nti Kalyesuubula we yansinga yeesiba nnyo Kapeeka era ndaba Kapeeka yamuwadde akalulu ate nga nange bwe neepimamu Kapeeka saamuwabudde kyeki Kawoza yakoze bulungi ekaasa ngombe kuba yabadde kyamaani waayo. Nawe tekikunyiiza bwe nkuwangulayo because mu kalulu buli muntu abeera n'ekitundu gy'alina okuwangulira. Kati amaanyi bw'ofuna agaeno n'ogattako obuvudde walala nekikuwa obuwanguzi oba ne bakuwangula naye ng'era obadde mu kuvuganya okw'amaanyi. So okubeera mu kalulu ak'okuvuganya naye ng'amakulu amakusika agakalimu temuli kuvuganya anaawangula yalangiriddwa dda. Kisingako nze obutaŋŋamba genda muki mu kalulu. Tweyanza bamuyita Engineer Kakooza Frederick. Webale subscribinga genda mu comment section lekayo obubaka. Twakomyewo mu nkuba mpya style ndalamu ebimu nga bwe nkugambye togeza n'oteeka mu byobufuzi nkasooka mbiweemuko byantutte kata bintwale mu lihaamu. Ninayo banange bengi mu kulwana babiveemu naye azuuka n'atulika n'aka n'akaaba aba atambula bw'ati ayogera yekka n'ogamba nina mukwano gwange Beeka twali naye yeesimbyewo okuba pulezidenti essomero yalitunda n'atunda ettaka enju ne bagitwala aba yasigala nga takyali muntu. Kakati omuntu bw'atyo omuteeka mu ttuluba ki? Agenda addaabizibwa obwongo. N'ekirala afune okuyiga kyeŋŋambye. Yayize afune ekyokuyiga. Oyinza obutayiga mu kintu bwe kityo. Oyinza obutayiga. Afune ekyokuyiga ategeere akalulu kano we nkagendamu ddala kali free and fair. Bwe nnaaba nkawangudde banannangirira ekyo kikulu osooka okyebuuza. Ate we tugenda walalamu 236 oyo Mwami Museveni alina endowooza nti oba ebikolebwa tabimanyi. Alabika ebimu okujjako nga yaba advisinga babikole ne bwe babanga taba advisinga kubikola nze ndowooza ebimu tabimanya wabula naye yeewuunya bw'aba afunye. Era singa afunayo akaseera n'ampita naawe soko gy'ombuulire babala akalulu wali session nga tebaddeyo. Omanyi bino ebidde ebijja ne bireeta ku mugga omugga ne guleeta ekiddo ne kikola awe ekizinga ze polling stations kati eziri mu kulonda egwawo bugiki ne bateekawo baga nti kulonda kuwedde mugendeeka. Akuma takumira mpeera Emberenge bweyimirira mu ddebu tetuuka lino. Gurupu ya Kyagulanyi nteero ninja kugimaraho. Gurupu ya Museveni tujja kugimalawo. Ebyafaayo ebibi atayiga yabiddamu.